Sawa zino omuntu alinga nga atwawula ye Kenzo. Alinga agamba nti music industry yatandise jjo wano nga ya akoze ekinga waali. Abayimbi bangi babaddewo be yasangawo abamu bakuze be baziteekawo foundation neje yasanga kwe yayimirira naye kati sawa zino alaba nga tebalina mugaso era tabeetaaga mu nkola ye ate teyeetaaga nabbawuliriza ekyo ekintu kireese obuzibu okuba nti tewakyali unity. Kusinga abadde awuliriza abayimbi abasigadde n'amanya nti saawa zino ng'oggyeko n'abaliko bataddeko essiira enkya bajja kukeera nga ate tebaliiko nga waliwo abato abayingiddewo olredde kubanga kati gye bali mu kuyiiya mu myaka gumu ng'ebiri ojja kulaba nga basituse ate nga baliko saawa zino ye industry bwetambula bwe tukiraba kati unity eyo yali mu kugitemaatemamu ate awo wenyininyini njagala kubuuza nti abayimbi abamu abatali mweyo federation ya Kenzo ne abalala era ababamu ababaddemu ne bavaamu olw'okubanga bo balaba nti bigendererwa bya Kenzo birala. Bagamba nti abakulembeze be yassaako oba abamu abalinga abamuyambako kubanga batwala obukulembeze nti tebalina budde bwa office tebalina budde bwabwe nga bo okubanga batwala office maaso nga federation egenda maaso ekola emirimu gyabwe nga bo abayimbi kubanga kalya yabwe efuuka kyeri obanga ebayamba maaso awo kituufu nga gwe Mr. Jeff? Nze nkikakasa nti kituufu abayimbi mostly abaliko nga balina hits nga ennyumba zaabwe zikoona nga be bali ku top ebiseera bisinga kizibu nnyo ku experience gye ndabye okutambuza associations. Omuyimbi alina obudde yalina obudde obusobola okutuula mu meetings n'okutambula ng'akonkona ku nzigi ez'enjawulo okulaba nga ebintu bya music industry bitambula. Omuyimbi aliko saawa kiba kizibu nnyo kubanga biri bitwala obudde n'ebyokuyimba bitwala obudde. Kenzo ekyo twakimunyonyola era nakyo kyamulema okutegeera. Ne saawa zino Kenzo okusobola okufuna obudde obubadde butereezaawo federation yamala kusazaamu concerts ze yali ategese oba mu America oba wa era n'akinyonyola kati sikiwanda akyasobola okusazaamu nnyingi nnyo okugenda mu maaso. Era n'abayimbi bangi baatuuziza ku Serene okumala emyezi ebiri nga bali awo ebintu emirimu gyabwe bagirese. Ekyo kiyinza okusoboka mu mwezi gumu ng'ebiri naye okusukkako awo tekijja kusoboka. Ndino omukulu bamuyita Jeff Kongoti ye programs director wa UMA ate era kati sawa yakakano yafunye neki oba oli awo n'obukulu obulala okubeera omwogezi wa associations zino oba oli awo eziri mu UMA oba eziri mu bitundu ebyenjawulo. So wabaddewo meeting eyabaddewo ne mukulu Kenzo wamu ne federation ye oba abali mu kakiiko ka federation basalawo kubanga bakwatagana basobola nga beegatta bafuka omuntu omu oba oli awo basyalinge obuyinza okuva eri mu UMA ne federation naye twagenza okulya nti ate meeting yagudde butaka oba oli awo embeera etatambudde bulungi. Byonna mukulu Jeff mbadde nsaba obitwangize tumanye ekigenda mu maaso. UMA ekituufu yeegasse ne Kenzo oba yagudde butaka? UMA ebadde ekyali mu ntegeka okwegatta ne Kenzo. Naye Kenzo alayika talina mazima ku bintu bye tubadde twogerako kubanga byonna bye tokkanya alayika yabivaako n'akola ate ebirala. Gavumenti yali yatuwabulamu netulagira emitendera gye tulina okutambuliramu n'ebintu bye tulina okukola okulaba nga tukola federation gavumenti gye ayagala ng'egatta obutundutundu obwa industry obw'enjawulo nga abayimbi nga abakubi b'ebigoma nga abaproducer nga abawandiika ennyimba nga abafulumya ennyimba abapublisher nga ba DJ abantu ab'enjawulo abayambako okuyimirizaawo industry nga beyagala bafederatinge. Naye mukulu Kenzo ye yalabanga ekyo tekikola n'awakanyamu gavumenti akole enkola ye ey'okuwandiisa bu associations obuli regional nga ye abazeemu buli kafo mu Uganda kabeeremu association. Ne tugezaako mulaga nti eyo enkola olwedde weeri ne mu UMA naye nga tezeetaaga kubeera associations zisigala nga chapter kubanga wofull associations boziwadde obuvunaanyizibwa bungi nnyo botajja kusobola kumalako nabo. Naye kati we tuyimiridde tubadde tutandise okutuula nga era gavumenti yebadde tutambuza mu meetings ez'okulaba nga tukwatagana. Mu meeting eyasembayo twali tunatera okumaliriza era Kenzo n'abirinnyamu n'ayogeramu bubi nga abantu abayisizaamu amaaso abantu ne balyoka babanga ne bava mu mbeera. Yabayisaamu atya amaaso? Twali tukonye ku nsonga y'okulaba nti obuyinza obwa federation bugabanyizibwa ne associations ez'enjawulo ezigenda okubeera mu federation.
wetwakikoonako n'agamba nja bbawaayo ndowooza ebifo nga 2 ebisigadde nja kusalawo nga bwe njagala kubanga nze mukulembeze abantu nekyo ne kinyiiza abantu era ne bamugamba nti obuyinza era buva mu ffe tosobola kumala gabukozesa nga bweyagala twetaaga ne tutuula ne tukkaanya ku nsonga zino naye twali tetubala tukimaliriza emiting neggwerawo nga mulimu akavuyo kangi nga abantu baagala kulwana lwa busungu naye ministry netegekayo meeting endala era yali egenda kutuula tuba tukyali awo nga tetuwulira Kenzo awandisizza federation nga tetunaba na kutuula nga kiraga nti talina mazima gali gayogera mu lujjudde tatambulira ku byeeyamye okukola era byonna byabadde yeeyama okukola okuva ku federation interim we yalondebwa terina ekimu kyatambuliddemu agenza akyusa buli kimu buli lunaku akeera n'ekipya ne tulaba nti kirabika waliwo agenda endala gyagoba naye ffe tujja kusigala nga tukolera mu structures nga associations 13 kwotadde tulabe nga government kyetugamba kyetujja okutambulirako awo wetuyimiridde kati omuntu ali eri alaba Kenzo oba oliawo statement gyeyakola guno omulimu gwe tukola kwegatta abayimbi tufuuke omuntu omu waliwo unity awo mu mbeera eyo eriwo gy'olaba sawa zino omuntu alinga nga ate atwawula ye Kenzo alinga agamba nti music industry yatandise jjo wano nga ye akoze eki nga waali abayimbi bangi babaddewo beyasangawo abamu bakuze bebaziteekawo foundation naye gye yasanga kwe yayimirira naye kati sawa zino alaba nga tebalina mugaso era tabeetaaga mu nkola ye ate teyeetaaga nabbawuliriza ekyo ekintu kireese obuzibu okuba nti tewakyali unity kusinga abadde awuliriza abayimbi abasigadde n'amanya nti saawa zino ng'oggyeko n'abaliko bataddeko essiira enkya bajja kukeera nga ate tebaliiko nga waliwo abato abayingiddewo olredde kubanga kati gye bali mu kuyiiya mu myaka gumu ng'ebiri ojja kulaba nga basituse ate nga baliko saawa zino ye industry bwetambula bwe tukiraba kati unity eyo yali mu kugitemaatemamu ate awo wenyininyini njagala kubuuza nti abayimbi abamu abatali mweyo federation ya Kenzo n'abalala era ababamu ababaddemu ne bavaamu olw'okuba nga bo balaba nti ebigendererwa bya Kenzo birala bagamba nti abakulembeze be yasaako oba abamu abalinga abamuyambako kubanga batwala obukulembeze nti tebalina budde bwa office tebalina budde bwabwe nga bo okubanga batwala office maaso nga federation egenda maaso ekola emirimu gyabwe nga bo abayimbi okubanga kalya yabwe efuuka kyeri obanga ebayamba maaso awo kituufu nga gwe Mr. Jeff nze nga nze nkikakasa nti kituufu abayimbi mostly abaliko nga balina hits nga ennyumba zaabwe zikoona nga be bali ku top ebiseera bisinga kizibu nnyo ku experience gyendabye okutambuza associations omuyimbi alina obudde yalina obudde obusobola okutuula mu meetings n'okutambula ng'akonkona ku nzigi ez'enjawulo okulaba nga ebintu bya music industry bitambula omuyimbi aliko saawa eyo kiba kizibu nnyo kubanga biri bitwala obudde n'ebyokuyimba bitwala obudde Kenzo ekyo twakimunyonyola era nakyo kyamulema okutegeera n'essaawa zino Kenzo okusobola okufuna obudde obubadde buteerezawo federation yamala kusazaamu concerts ze yali ategese oba mu America oba wa era n'akinyonyola kati sikiwanda akyasobola okusazaamu nnyingi nnyo okugenda mu maaso era n'abayimbi bangi batuuziza ku Serene okumala emyezi 2 nga bali awo emirimu gyabwe bagirese ekyo kiyinza okusoboka mu mwezi gumu ng'ebiri naye okusukkako awo tekijja kusoboka kubanga omuyimbi alina okuddayo akole tagenda kulya ku ssente za gavumenti okwebezaawo alina okwekolera ssente ze so tetumanyi ki kyennyini kyagoba kubanga abimanyi ebisinga bino byetwogerako naye ate n'akola ebintu eby'enjawulo ebikyukako ku ebyo so kirabika alina kyagoba era tujja kitegeera mu maaso nawulira obukadde obuwumbi biliyoni za 3 oba oliawo n'okwongerwako nti oba oliawo ze ziba kubaganya ssaawa zino nti music yawo muba muli ku mulamwa gwa music kwegatta oba mulwanira ssente era still ssente munaazifuna era kalya ya music oba y'abayimbi mujja kubeera temulina we mugitadde fenga ne associations 13 ezegasse ekintu kya ssente tubadde tetukitambulirako nnyo kubanga ssente zikusanga okola ssente bwe zikusanga ng'otudde butuuzaawo oleze engalo olinda abazikukwasa olyoka okola emirimu ebiseera ebisinga ziggweramu awo nga tolina kyamagezi kyozikozeemu era twamugamba nti okuteeka nnyo amaanyi ku nsonga ya gavumenti egenda kukuwa ssente
ekyo kintu kibi nnyo kubanga gavumenti egenda kuwa ssente buli lunaku ate music industry gye tugezaako okuzimba tetugizimbidde kuba nti gavumenti yegenda otuwa actually fe abagenda okuwa gavumenti ssente kubanga music industry ngagga nnyo era esobola okuyimirizaawo gavumenti nga bwekikoze mu nsi ennyingi ennyo mu Nigeria music industry ye number 3 oba creative industry mu economy contributing ne wano wobalamu the top 10 taxpayers oba basingayo 10 okusasula emisolo mu Uganda kuli abasinga abatano kwe 10 abo kuliko telecoms Airtel MTN kuliko Abayimbi kuliko bana abasoda ba Coca-Cola bani newo tunulamu tosobola kutunda mwenge nga tewali music tosobola kutunda data nga tewali content Abayimbi gwe bafulumya kwegamba ng'olaba already tufa abayimirizaawo government ne ku misolo wetuba tuzikiza ebyaffe gavumenti eyinza okuzikira oba okubanga teyimiriddewo so music industry ina ssente era esobola okukola ssente neyeeyimirizaawo naye okuteeka essiira ennyo ku ssente zino eza gavumenti Kenzo zasiba ayogerako ekyo ekintu tukivumirira era ziba zijje naye nga kwe tusinzidde okupulaninga buli kimu nga tumaliriza nga UMA yakola dda kilasita zaabwe okuva mu regions ez'enjawulo Mbale, Arua, Mbalala, Masaka, Mubende tulaba Kenzo alinga atandise okuyingira mu kilasita zammwe okubanga ate azikuba olulimi olulala kubanga azingira mu federation era we twawuliridde nti waliwo Kampala Central yalina we bagiwadde Makinde yagiwadde ba B2C Kawempe n'agiwa Road Bitemu twabadde tukyali awo omukyala gwe bayitanga Sylvia Chensuti asinzira mu bitundu by'Ejjinja yagambye nti bamuwadde obwa president nga yakiikirira abayimbi beeyo kibaleka wanga UMA abali bakamala dda n'okulijesalingisa abayimbi nga olwedde balina mu uniform zaabwe era nga bamemba mu kibiina okwabulira UMA ate bayingire federation ya Kenzo kye yakoze kiringa okukwata essomero n'ojjawo headmaster oba tetutte abasomi abali mu ssomero eryo oba otutte headmaster yekka so bamemba baffe we bali era tewali n'omu yasazizaamu era wetwogerera kati ne badepute bawandise dda amabaluwa okudeclaringa kye bayita no confidence mu bali ababavuddemu era bamemba baffe bonna bakyali naffe abasinga nga ekintu kyakoze bakivumirira etulagezaako omunyonyola tosobola kukola federation n'okwata UMA nga bweri ate n'ogitematemamu nomala n'ogigatta n'ogamba kati nkoze federation oba okoze UMA yeegase ne UMA akola federation esi ye federation gye twatwogerako yemu federation government gyeyogerako kwe kugatta ebitundutundu ebya music industry ng'otaddeko ba DJ ba publisher ba producer abantu ab'enjawulo bonna ba songwriters abawandika ennyimba bonna n'obaleeta wamu kubanga ebyo bibadde bitatambulira wamu wawulira ensonga z'abantu nga ba Washington baproducing ennyimba nyingi nnyo ez'abastar naye ate nga bo baavu nekibayisawo kubanga omuyimbi bw'amala okufuna oluyimba wa producer n'agenda duwandiisa oba mu UPRS oba wonna yeerabira producer n'atamuteekamu omuproducer n'abanga Bamuleese emabega naye nga bwe tutambulira wamu ffenna abali mu music industry tujja kuba tufunira wamu so nga tewali bwe tuleka mabega tweyansa abadde mukulu Jeff Kongoti amaanyi abampita ambassador wa Kapi of course